like politics. Yali akimanyi nti mwami Kasolo ajja kubaayo. Of course Kasolo bamuyitanga mugenyi muyite. Yakimanya oba yakimanyi. Yakimanya nti Kasolo musajja muyite era agenda kujja mukivulu ekyo. Naye maama omwana yakuba layini. Akayimba Kasolo muje kafuuka Kasolo muje. Akasolo muje kafuuka Akasolo muje. Naye mujja wulira. Nega linoza honorable Kasolo mu government ya President Museveni embeje bako yigwe yasinga okubeera kumbira nyina abayimbi. Jofule Lutaya amuli bulala. Okitegete nenze ndi timu ndi timu saha. Bayina ikambawuli ezi Kasolo. Ndi timu saha. Kambawuli kano. Nze muntu yasooka okukyaza Kasolo radio nga atandika okusimba kuba MP obwasookera ddala. Sibanyo bakyakijjukira n'okijjukira. Akaluwa akasookera ddala. Nze yasooka okumukyaza ku radio. Yajja kireka musajja musiraamu ataasonyiwa ajja kivaako. Unless otherwise ngamutuse kugumba. Naddala ku family ta. Ekikulu bamuswaza mukazi wali wo yabimanyira Kasolo. Nze ekyo kingamba munyiivu. Ne bambi Amira ayagala baawe namula bambi ngamusi. Yandikoze ekibo bagwamira. Never temukikiza kya Amira yategeera Kasolo. Yategeera. By the way. Temukikiza omuntu. Amira yategeera toyina kyogera ku Kasolo. Amira yategeera Kasolo. Ate bijjatoza. Yali tegedde. Amira yategeera Kasolo. Amira yategeera Haruna kale. Cheyune Haruna Kasolo. Wakimanyi kwe twatambuze nnyo slogan eyo ey'abakyala baagala kinga baagala Kasolo. Era bweyogera Haruna bayinza okuba tebamumanyi n'otateekako Kasolo. Kati Haruna ayagala Kasolo. Ekisinga okunnyumira twali mu kalulu ako akaleeta Kasolo n'Kisekulu. Kakati nga Kisekulu ali naani ne Kasolo nga banonya bonna akalulu era nga abakyala bayimba bonna Kasolo Kisekulu ne bali akalulu bonna bwekyali e Masaka bwekyali but Haruna Kasolo musajja alina kambabulire lwakuba nti abantu balina engeri bajja biikirizamu ku Kasolo ku ky'abakazi be balina ovuwiiki musajja musiraamu kisokedda obusiraamu kukkiriza bwobanga oyagadde that is ng'olina obusobozi ekyokubiri abamusekerya bonna bayinza n'okuba balina abakazi bangi okusinga Kasolo. Okimanyi ekyo? Kanzije kati. Satu. Soko zimenye. Aina Aisha, Dr. Aina Princess Amira, aina mchala wo mukulu we Masaka. Oyo gwa data amane mukulayira ko. Oluno wene gundi wakatongo. Simanyi. Kati iza kugamba. Bayita yowa. Bila side ze bila. Kaida wake. Aina yo mukazi. Balinga bana bawera. Ebira. Wabira. Side ye. Aina bana. Kirungi teeka kimuli mukkiriza. Mwe muli basiraamu gwe obuzayo meka? Mbulayo ssatu. Olina meka? Waliwo omuntu alina akemu. Gwali yagati obusiraamu teeka. Mumateeka agatwala obusiraamu. Empagi z'obusiraamu. Naye ofula nnyo atumanyi. Ofula nnyo atumanyi. Mbamanyi. Owasa abakazi banange oyagadde ngero ino kati gwakyalo abasukana saagala n'abaana obasusata lwaki temugendera ku busiraamu mbannabbi nandyokyeza mmwe nabawa etteeka ly'abakazi bana naye nabo ne mubulira nti temujja kusemukuse babafe abagoberere ne waffe babawoogwa naye naku zino butusinga twabirira naye gwe bana balamba twaziiso oyo omusajja wa Homes Darren muzeeyi yabadde musiraamu alina abakazi 100 naye nozaliwo abantu abatagenda kudda nga tebaagala kudda just nga bafudde kati omusajja wa Homes Darren n'omugaa komawo oyoze ayongera gamba balina keesi bale mwongere okunkomeramu emisumaali ngende sidde ate oyo waliwo ono wa Lawrence Mukiri twala abakazi bangi twalaba baana. Ate abaana bazaala muki? Naye nze bane mbabuulire nze siri mwenzi naye bannayo omusajja. Buli bwofunayo akadde. Kati Katonda akusaasire. Obyogedde wano naye mpazi Mukama akuwangaza emyaka. Nedda buli musajja bwofunayo akadde. Bannange muzaale mwale. Naye mwambala obupiira. Tubagamba gende live ebintu bya mubisi. Twetaagisa lwakwenda ku zino obumu babumpi. Tuka
Weka kati kambweka kati ke nga kagenda mu kidomola ky'amazzi ndeka kunukira nga kagenda mu kidomola ky'amazzi waliwo kigezesezzaako simanyi ennaku zo baza abambala obubi naye njagezaako kambala opapa okambala opapa jikata omanyi mwogedde kapiira bannange akapiira k'abakyala bakagaana bakaleeta kalinga kasuwaani katolambulula naye bakazi benyini tebagala bupiira nze ku bakazi benakafuna nga banna okambala lwampaka kali kagenda kuyamba nnyo embeera atuulawo katuule naye ati okimanyi bwajjanga nga tebubatuuka bwali butono nga butono nga butono bwali butono butya kegamba empopogoma kali kagenda mu ntaana naye muziye ebintu gale kagenda mu mpompogoma kagenda mu mpopogoma kagira bulungi kajyawo kalinga kalabba bandi kamanga kalabba bali kubanza enterekeyakambala nakuteresa buteresa nina souvenir y'ebintu bingi okitegedde ebintu ebyedde ebisinga ebyaliwo nabifunako nentereka nakati nkyabirina kati nze omu ku bantu abalina akapiira k'abakazi obudde buno akasooka okufuluma mu biseera ebyo bijjukizo mu nsi Uganda abwasooka okukozesebwa kale mu Uganda wano nkayinako omanyi edda watambulanga n'ebintu ebyo nga nkwana ekiwala nga kiŋŋamba toleeta obupiira nina ak'abakyala nga ngenda otuuka nga kalinga gunika gunene bwe nemugamba kati okakola otya nanga nkambala buterevu bwenti nekakola nekamiima of course olinawo okoma togenda wala togenda ate gwayitangawo gwayitangawa omukyuzi gwayitangawa omukyuzi mix gujja kabisa bwe kabika gujja niyo gotabikanga nga taata obeera ku mukyuzi oguli artificial naye nze omuntu yenna gwe nali negaseeko n'akapiira sibibala era gwewani tetulina kyetwali tukoze twesanga netwezanyirako nekiggu kiyongezako okutegeera nfe abwambala buli nnaku kiki tolina kiwali takumanyi nakumanya oyo gwafuna amanyi lwakuba kale waliwo yalina omukyuzi omundaye okapiira kabakazi sebe eno lediyo totumanyira ate kututuuka wala mukapiira k'abakyala kale leeta akantu ako akakaveeri kati nga bwolaba bwoti toyinza kalina engeri kagiranga ngezese mumpeeko ku mulimu jangu jangu tukuwe mwagala katuvuddewo munonya mutandikira tutandika mutandisi maze emyaka mingi kale bitumanyira naye twaguma tetulina gye tulaga bw'otuwona ku piiti ojja tusanga ewalala nze kati nva ku babu kati nkyandi ku makula kika kyandi ku makula kika kati wonna tubaawo oli ava ku baba kadima akakopo kampe tokigeza kadima ebannange ono si Rozi waliwo abuuzizza Rozi omukyuzi tegufuluma mba mwagala nnyo omukyuzi wano ku mukyuzi kwe siva naye gwe omukyuzi gwali kukututteko wapakawa omukyuzi gwali kukututteko nekukulukusa oba tokifunanko kale tujjako live katubagerako balafa bali ku WhatsApp